tukwaniriza nate ku Brown Skin event amanya nze Fiona gabulijjo mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale ku commentinga mwebale nnyo mwebalire ddala tusinzirani n'Ekisasi Satellite Hotel. Come and enjoy yourselves here. Sina bingi byakwogera kuba kati abasino batukubye omupiira sina maanyi ngenda tuukira ku nsonga. Yes, sina chi power Mr. Balamusizaako nange abalabi ba Brown Channel Events, Brown Skin Events musibye mutya basebo ne banyabo. Nange mbabuuzaako nkomyewo nate wagira omupiira tunyumyemu wano nali nguwagira nno omupiira by the way. wagira ki Nawagira nga Arsenal naye nesukka okunyiiza ne nguvaako. kati wagira ki Mbeerayo sigulaba. kirungi ekyo wova ku Arsenal omupiira guveeko. Yes, watusawagira Arsenal omupiira guleke. Nawagira Arsenal eyo naye naye omupiira guluma. Mupiira kikulu gukubya pressure n'obeera omupiira guluma gusika ne heart break. Omanyi abamu bakawanuka abantu bakubye omupiira. Nze kati sirina maanyi. Charlie kati laba bino eby'okusiba akapapula. Wakisa eyo Charlie yagenda n'asiba akapapula ke. Oba yali atadde ku Arsenal eyo. Nga bino bye nti Arsenal erimu bw'oteekako omutwalo erimu emitwalo tugambe 10. Kati ng'akwata miliyoni zezi n'azigunda ku Arsenal. Oba yali yazigyewa. Ate ng'amala agenda mu kibanda laba omupiira batambula bulungi Arsenal ng'ekulembedde n'oza dakika nga ya 87 ne bagatta dakika nga ya 93 ne babaawula. Kyali n'afuluma mpola neyekwata ku muti gw'amasannyalaze kati olaba ng'awako ekyekitaala neyekwatako bw'ati n'anywera bw'ati n'akala omusanze gabeerako kuba naye alayika aba yayabika mutima aba yakola yafiira ku kyomusanze bagenda omukwatako bw'ati nga yakaze dda tegeeza sitolo zijjawa anti ze nkubuulira ano bino bwe guba omupiira guli bwe guti yakwata ku kyomusanze era bagenda omukwatako bw'ati nga yakalambadde dda ne batakoga nti yabadde asibye akapapula nga mwekali wano mu saati bwe kati naye kati era kyakwata nze saawagira mupiira naye nsiba betting naddala saasibira ku ttiimu yange. Ate olaba abantu abasinga abakola bwe batyo baba ndowooza bakajja basibe bwasibe ogusooka n'alyayo kati obwo ng'obumugamba mugezi okusinga omuyindi kitegeera naye oba omuyindi abeera connected n'ab'omupiira. Omuyindi oli business man yamanya nti gwe ku chances nga 5 gwoyinako eki ate yaba ayinaako zonna ziba zize kati gwe emu kwomwawulira sinakindi neyemu nekulema zonna 5 nazitwala oyinza okukwata tugambe goolo oyinza okukwata nti for example nti gajja kuba maliri oyinza okugamba Arsenal egoba oyinza okugamba Arsenal ejja kuba goolo 2 kati gwe manya nti buli kyosibako osibako eki oyinza okugamba kugenda kukola over kati zonna chances nga bozaba bwe zeetololaawo y'omuyindi azirina gw'oyinako egi eno gy'osibiddeko singa ekulema okujjayo ziri zonna ezisigadde ziba saidi ya muyindi kitegeeza ku 10 gw'oyinako ndowooza nga 15%. Alaza omupiira si mwangu naye nga mugamba mutya tugamba bulungi ab'Arsenal tulinawo Uganda tuli gumi Uganda tekatemu yo mulambo ogutambula no regardless we move ate kirinaako buzibu ate tuli tuti olaba ne batubalije omupiira kyakikuba ne tutakikuba tetugivaako wadde naaka gwe mutima ogwo kirina kati zaala abaana bo n'obeewakana ng'omwayo nonese era sigala ogamba wange wadde mubi azaala ekibi azaala kyasano kyammwe ate tetukika twakizaala ne tukiyonsa ne kikula ne kirimu kizoganya nakizaalukuka teri muzadde teri muzadde sinakindi sifanga sirina mwana beerawo nga tolina mwana beera mugumba tozaala mwana mulala nze era Arsenal bw'afa siddamu zaala kyokka ekyamaze omupiira nagwesonyiwa nze omupiira guluma guluma mulimu kyeyo tuli bulungi ogamba otya Fiona kigamba Easter where is Easter twagimala nali mu kyalo eyo wa muzeeyi omuntu lowooza nako nali wa muzeeyi tugende
tukiringire mu kyalo vibe yali clear naye kitowangamba tenema ofumbira mwami konzo wa basalawo ddireyo omufumbe konzo wa angene byalo mu kyalo ono omusajja muzibu basalawo ddireyo omufumbe neresa mufumbira Easter kadi ennaku zonna oba oyiri bane Easter ate omusajja omuleke oleme kufumba ofa kino omusajja okuuma kwange kuli wakati wange naye ngereeta proposal gambe fena tugenda mu Easter tabugani ngambe ya oba nedda esirikira ate ennaku enkulu ziweddeyo omuti omuntu vaamu nga mweweyogeza anti kati mwabakazi obula kuwandiika gundi kiraamu anti mwami mbadde ngenda kutambulako ne bakyali bange tugenda mumalayo ennaku 3 nakubuuza mugenda wa mudda ddi kitegeera okusinga okuwozesa ebyo byonna atambudde kawolawola byange mbansinga ize tetubalinaako buzibu naye naffe tetugenda bayita ku mikolo gyaffe tetujja 2030 gikyali gyaffe gijja kuba jagu wakola omukolo sikolanga mukolo wadde n'okukyala sikyalanga naye tokyalanga toyanjulanga tokyalanga toyanjulanga ina abaana bameka 2 mukazi tomanyi waabwe manyiyo naye like bino ebyokumanyayo kirala okimanyi nti okumanyibwa omukazi kirala n'okukyala kirala katumanyiyo Justin manyiyo nabo bakumanyi Justin n'abantu be bamanyi nange mbamanyi naye anakola kikusanyusa kikwetera genda kukyala waabwe ne sente nazo tewali okukyala tekiraga sente just 2M zoweziri yiye tesobola bbula kyona omwana w'omukulu alina emyaka emeka alina emyaka 6 mu myaka 6 tonafuna 2M bingi anti ebibaddewo awo ebizitwala twala eri kati ebisaana kujja mu maaso kaawo nga tumaze okufunza byonna omutabifunza tujja bifunza gwakyoga nti tujja bifunza nze sisobola kuzaalira mukazi sajja nga tagenze waffe okwo tekola kwefumbiza obadde oti ensi yakyuka ndi wafuna obuzibu ekirungi simba simutuze ekyo nti nabazadde baga nti nomwana we wafuna obuzibu ngaliwo nga tewagendayo bwaawo omuntu oba wamusse ne bwoba wamwanjula wamukuba n'embaga gomanyi n'omwekolerako obulabe tebakulima nti olwokuba wamugula nti tebagenda kukwata saate omitabana nebiba gye baddewo wadde simwanjulanga wadde sikyalanga era kiba mu giraasi kiba kirabika nti omuntu yalwadde ntimudusa mu ddwaliro ngobuuza anti kati nakyusizaamu empeereza neebuzo byembuuza nga bikiikinga jibu ate bwolwawo okuddamu onsasulira wano mu kamera buli kibuuzo kibeera kya 10 ezo nedda mukwano ate kati ebibuuzo obibome anti ngamba kujja na sente mobile money nedda mukwano anti kati okwewala amabanja n'okwewala okusasula bwe nkubuuza ddamu tandika bibuuzo bigenda beera ebyo naye nze tombuuza andi nze wanene nze ntagwa nze hosti nzabuuza nakubuuza ebibuuzo ebyo naye nga bizito bwekikulema yupe bw'oba olinako 5 okaleeta nenkakwata paka ebibuuzo otule nenkuwa balance nedda mukwano sibanja kubanga nange mba sikubuuza byamu tukikanyako kinene tutandika omaze emyaka 6 mu bufumbo bayiresi 6 nawasa mama we abaana ntumala emyaka nga 2 nga tetunazaala naye nga muli mwenna maze naye emyaka ndowooza myaka 8 kati kambuuze myaka 8 gigenda kuwera ndowooza mu gw'omunaana kintu ki kiwali okoze mu bufumbo nga tokigamba nga mukyalawo nga kiringa kibi nogamba mu relationship nawe mu bufumbo bunene kinene nakika naye saa kyogera kyogedde leero olaba bingi kubanga okolindeko waliwo ate saagala netolooze tukira ku ansa anti waliwo n'okunyonyola ntenyonyola saagala kunyonya njagala oŋambe kino nakino kino kivako tukwate ekirala wakati bodda mu kunyonyola ogenda kundeetera butakubuuza ati bwe nkwanira sisobola mugamba naye bwe nkwatira ate 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 b
wali okwanyeko Nono. nozaala okuzaala naye wakwana Kati bengwana kali for example bao yakwanya jalagamba akukuteyo na masimu ge ate era maya kuba kati bokwana kati fasaja bakwanya teka mama obongo bungi kati ubako ne limiti kati ensi yaduka yakwogera mazima bokwana omwola omugamba mukazi ngamba omwola gwokwanya oli mufumbo tonkubira kubira masimu nja kukubira ndi mufumbo bwekiba kigenze nnyo mpeeza ka WhatsApp n'ebyokuba sawa musanvu nga kigenze nnyo batya ayinza okuba waliwo ekineetaagisa for example ayinza okulwala ayinza okuba nsazeewo okuteekinga gwe wenna n'obuvunanyizibwa bwe n'olwala era gwali okunya mu mutwala n'obuvunanyizibwa bwe era tebibeera awo nga sisi bya girlfriend boyfriend naye kati nkuwe mukyala walaba TikTok kati labendabira bananyinda tasobola kati kankubuuze that's question number 1 ebibuuzo bigenda kweyongerako njebuuza tofaayo biri biyinza osukka buuza tofaayo kintu kyekirungi no ekibi genga gwe personal tewali okoze n'ogamba kino ekintu siri kyerabira mu bulamu okyogaa nti no kino ekintu kyantuukako siri kyerabira naswala nga kiswaza n'ogamba kino ekintu siri kyerabira kyanswaliza ddala nali nakajja wakisekaawo nakuba enjawulo yali njawulo manyi kyabaita enjawulo like nali anjawulo ndowooza nga nakajjaawo yali ya mitwalo oba nga 10 kati kasitoma n'agenda ekintu nekigaana nadda nti mukudda nga omanyi nti bw'oba watunze ekintu nga waliwo alaba kati oli n'amuga nti ekyuma yakijja wali yali ampadde emitwalo ago naye nga kyabiri oli namuwadde abiri nga 10 lyange nalidde kati bwekyagaana teyajja na option endala yajja na option eyagala ssente ze nateekawo embeera eyagala ssente ate nga siriiwo olinga okumuganza yampadde emitwalo ago waswala kati omusajja n'amugamba ono omusajja mubbi kitegeera waswala enjawulo giraba kati kagambe enjawulo eri mu bintu nungi n'enjawulo esinga kubeera mu batunzi b'amataka abatunzi b'amataka bali enjawulo neno mu sipeeyi enjawulo gyeri wamwe muli babbi muli bazibu si babbi era oli bw'aba ayagala kyusa omupiira omugambirawo ne buleki zakutuka si babbi gwe lya ssente muntu muwa ekintu kikole ne bwoba omuliddeko emitwalo 5 oba 10 naye gwe tekyakola kati ebintu byenjawulo biswaza bangi babimanyi naye kijja nekigenda kitolifa teweerabidde kyendiva seerabidde ontutte waayiga kitolifa teweerabidde kyendiva seerabidde waliyo akawala eyo abaana baseka bakamanyi baali bakayita kajjaki kabeereyo gayazeeyo amalire obudde ndowooza emyaka nga 3 ng'oli mufumbo atudeetinga manyike ngenda okuwasa kumbe kamalira biseera ane wendowooza emwala yasinga n'okunomya omutima oyo ofuna hati break emaana ensalo naye biseera byemabegako nga sinakufuna omukyala wange nyina waka ebiseera yamala bingi ndowooza okuva nga 2013 paka nga 2016 nga tuli awo ndowooza nafuna omukyala wengenda okutwala kumbe naye abala kiddako walya myaka 3 naawe walya naba yakumalira ebiseera nga walya eno yogedde kantu kokola nenzijukira olwakantu nadde ngenda okunyumiza mugundi mubizibu abakazi bebasanga waliwo kyali wange yali mukyala eyo ng'alina akawala kakwana akawala nekamutwala nekamuwambya emyezi ndowooza ngai akawasembeze tekamuwa kyali wange oyo jjajjawo yayina essabo ndowooza nga alaba engeri jjajjawe gyabbamu abantu ng'asawula n'agamba akawala kano akandiyidde sente zange nga tekampa storage n'agamba olwaliro kajja kumpa kati n'agenda sawa nga 2 ez'ekiro kaali kalina muganda wako omulenzi yakayitanga kajje kasinkana n'omulenzi n'akayita bwe kajja naye fula linyiddwako empira muzukulu gwowa
ensolo z'omuzukulu w'obulenzi z'olya nga tomuwaako onaziboneza akala tekampaako akasooka ne kati gw'omuzukulu w'obuwala koko wange bagamba wange ng'akyali awo waali anti kati yazesidduka buli muzimu gwe gukutta oli nziruka mukwano nenkolako n'emizimu gyo nekagamba nekagamba wange koye bagamba wange jjajja koye esente z'omuzukulu w'obulenzi z'olya nga tomuwaako onazimuddiza oba koko jjajja ngenda muwaako onamuwaako ddi kati myezi 6 koko nedda jjajja si myezi 6 koye giri olowooza giri emyezi ng'emeka jjajja giringa myezi 4 nedda giri emyezi 5 onamuwaako ogamudiza sente ze naye bamulala era buuzise koko jjajja ngenda muwaako muweeko kati obukozi bwegagenda muwaako bugenda muwaako kati omulenzi n'akola ati naga oba mbadde nsumagidde gwe mbadde ki manyi dakiika nga 3 ninga atabaddeewo yeefuula atakoze ekyo kyamayi mbu jjajja abadde wano omakulira nnyo sente zo akawala olukabuuza omu omakulira nnyo sente zo koye naye naawe era nawe nkusabako oganye koye nti mbu nkuweeko wamulaba oti koye mpaako tegeera nakalya naye n'omusajja gwolina sente yekubya ebizibu kati waliyo omukazi omulala eyo byali biseera byanjala bano basinga omumaaza abo bamanyi kati so omukazi oyo yafa n'okufa kati omukazi oyo alina abaana ndowooza nga 5 naye nga kitaabwe bano bataata abazaala ne bakola ki ne batalabirira embwa ezo kati enjala egenda egwa ndowooza ngenjogera ku njala okugwa okimanyi enjala egwa omukazi n'abaana be bagenda mu maka g'abantu abo balina emmere ewaka mukyalo eyo bakuyita kusaka tunaye tufunire ku mmere tujja kulima agende ewa omusajja bamuyita Lugonda nga bamugamba mami Lugonda jjayaka Lugonda yali muwulu nga talina mukyala ng'omukazi amunyonnyola timami Lugonda gyebaleko nti kale naawe gyebale anti munnange omanyi enjala yatuzinda naye tuba tusaba tufunire ku mmere tujja kujja n'abaana tulime ko Lugonda nze Lugonda emmere egirina naye seetaaga kunnimira koyo naakola ki kyanti oli muntu mukulu n'abaana nga bawulira olumama yagendanga nasooka n'akola save yagenza okukola save bwe bakkiriza nano n'abaana koye nti ebadde yagala tukole tutya ntya nti bwonzijamu genda kukuwa enkota z'amatooke 2 nja kukuweerako n'esseggwangu koye ompisizaawo gwe naye teri kyakukola kati ng'akola ki nga mugakkiriza nze byange biri ku mmeeza weebiri omukazi aga tewali buzibu yali Saturday nga mugamba ekyakeero gye n'abaana mukole kimutema amatooke basooka kukola nga asooka ayina sooka muwa ajje n'abaana batwale omukazi asigale n'omusajja kintu kiggwe omukazi agamba kale ate okuwaako obuwi nga bajjenkera ku Sande batema amatooke paapa matooke 2 nga bawa n'enkoko yaabwe nga agamba baana mugende ngenda basanga nga Yesu ogenji y'omusajja kuba omusajja alina omusekuzo gwaguzinga muno mu kiwato bwati ati omusajja baaba okweyambula bwati omusekuzo atereko omusekuzo omusajja ngamba mashini osegede ng'omusajja yabala osegede ng'omukazi yamanyi bano abalinoma aba bulijjo omusajja oba otandika bwati omukazi n'akuba endulu wowe etooke balizi ate omusajja bamuyita Lugonda kati omusajja n'amugamba wano nkyali mu Luwaya naye bwe nadda mu Lugonda kati ozanyisa gwe ozanya n'ebintu kwegamba teyalya yamala n'alya naye mu bugubi obw'ekitalo ettooke baali balitute dda erimulema n'oku ani yaliyo ng'alaajana bwati yaba noono
kati oli musajja muwulu ate biri byakyalo osobola okulwajala waliwo abayita baga nti ate lugundo kikyata kati bwanga nti netooke mulikomyewo abali wamuko baba bategedde okujjako olugambo olubali n'okutulimba ate oyinza okuwuliriza ate abantu b'olugambo ayogera ebintu byabadde mu kisenge eryaddala nga teyabaddeyo naye n'akyogera ng'ekya kati yabagambe kyeyabalimba kati no kagambe ebigambo bino olaba omuntu aseera kiro ne bamanya emisango tegundi aseera baba basezi banne aba musezi gwekyebaganti ekiro ne kabaka yeetikka ekito so kikola mu nzikiriza ng'abantu tebabaddeyo okunoonyereza nekujja nekugwa obuwo ozajala okuzannya etooke balikomyewo kade ne Kampala kansirike ettooke balize ng'ozannya n'okuzannya naye ekintu kyendabye abantu bakozesa embeera ze tulimu okufuna bye baagala anti kati olaba akwandi kati ensi we yatuuka ndowooza abakazi kati abasinga kiri nno ndowooza n'okubeera abasinga mothers naye ebibuzo byange tebinaggwayo kozi nze nakujja ku mulamu wanzijja ku mulamu adda wadde wakambuuzaako bimeka bina bibiri wadde oleta kyakusatu bulayo bina kale sooka ombuuze tujja kunyuma ebiddako nga tugize olina omuntu gwosingira ddala obutayagala mulamu jaye nesijja mwogera linnya anti saagala mwogere linnya nange saagala mwogere linnya omuyina yakolaki mukazi musajja naye bwenakyogera abatula bajja mutegeera akimanyi kino tomwagala era kati siro era bakimanyi yakola leta sente leta toni zange wadedo leta sente nedda bia mpa simu nja ku simu omufere wuyo mukwano nedda leta sente kyagala mwogera ekyagala mwogera ate nga tumwagala tulina ensonga zaffe yakola mukazi musajja wakumulimu oba wamufami gyali eyo gwekyomanya kasi wamulimu wa fami gyali eyo anti kati otandise okuba omuwatu abatula abakoleki edda mutegeere ate bonna bakumanyi abasinga bamumanyi kyonga nti n'abantu kakadde akavyuinga bonna bakumanyi aba noono bagenda bandaba nedda yogera fuuka serebu buuza ekirala gwe ezo ttaano zikulidde olina omuntu gwesingira ddala okwagala ani yabukosi mukadde gyali mukyala ate mukyala omukyala waine gambye mukaddema nze itaata bw'osingira ddala okwagala mukyala tomwagala nnyo mwagala naye bali be basooka fast priority tubadde tuli ku ki obuuziza omuntu gwe nsinga okwagala nenkugamba of course gyali mamiwo ne daddiwo mami dadi abo bali mu layini awo abantu nga bataano bajja beddiringana bw'osinga okwagala nga n'abaana mubatwadde n'omukazi ne bazadde bange ne baganda bange gye bali ne bannyinaze kati of course gye bali baatugamba obufumbo okutambula obulungi nabeera ne side chick olinayo obufumbo otambula obulungi olina okuba ne side chick omusajja tabeera na mukazi omu olina omu n'ekitundu side chick kiba kitundu ekyo kiraba kisinziira ku kikula ky'omusajja okkiririza mu kuwasa abakazi abasukka mu omu kikiririzamu nsonga ki esobola okuleetera okuwasa omukazi wokubiri nyingi lwa nsonga kayo bbiri zokka ez'amaanyi okolaganayo ne mukazi wo ekyokubiri oyinza n'okwagala okumikisinga abaana tomanya anti kiriwo ekiti gye tugenda tukula oba ensi gyegenda egira mulimu abakazi abatiitiibye nnyo abaana so okuba n'omukazi ng'abaana abakwata abatiitiibye ati kitegeera gye bujja kitegeeza abaana be banaakula ensi eyinza obbafunza nogamba ono omukazi nanyonoonedde abaana ono kikira gwe tobeerawo kati gonaafuna ono nomanya tegeeta abatiitiibye anti omugambya ekirala bano abakazi naddala betusookerako okuwasa oyinza n'omuwasa nga teweetegese kitegeera omuntu awasa omukazi owokubiri atwala obudde asobola okukwana
n'akupangisiza n'atandika okugobereza amaaso entambula zo biki n'agamba no sijja musobola n'akusalako amasannyalaze watuukira okutomboleza nti kati kamuzaalemu ono nga kitambudde. Infact waliwo n'ayinza okuzaalamu n'alaba nga empisa zo zifaanagana n'oweweeka n'afuna omulala n'alabirira mwana gwakuzaddemu paka lwatuuka ku gwayagala n'agala ow'ewaka gwe yasooka namba emu ye amulekawo lwa nsonga biseera ebisinga mukazi w'ewaka ogenda okwejjukanyiza ng'olinamu abaana bana mukazi w'abaana abana teyejjikako peka ng'abadde alina empisa nnyo kitegeera waliwo byakola nga bigumiikirizika n'ogamba waayi kamulekewo olw'abaana bano anoonyeyo omukazi omulala. Bibi ki abantu abasinga tebaagala fumbirwa ate n'abasajja abasinga osobola okutambula n'osanga abasajja nga 2 nga kuliko 2 nga bafumba ate nga nabo bagamba obufumbo bwe tebuli stable. Ekizibu kiriwa? Kiri ku bakazi kiri ku basajja? Kiri ku bombi. Abakazi abasajja kati ennaku zino naffe twagala nnyo ebintu by'amangu. Kitegeeza bw'oba oyagala eby'amangu ogenda afunikira ng'ofunye sugar mami. N'abawala baagala nnyo abasajja abagagga. Ate obukosa omusajja omugagga gw'oyinza okulowoozaako okufuna ensangi zino obugagga babufera. Owa sayizi yo bw'anaayaga okulaga nti mugagga ayinza okuba afoojinga obulamu ng'apangisa amamotoka nga ennyumba apangisa zi Airbnb tegeera. Kati ogenda okwetegereza nga omusajja gwe wandibadde ofuna ow'emyaka gy'akuwasa nga talina ssente ng'ate alina ssente gw'oyagala musajja ssemaka w'abakazi abo n'osalawo n'ogamba kanyende kuno owa ssente mbeerewo nga neepangisa. Kati kankube nga sikusazeemu kirimu nze nga nze era kyogera nnyo ayiraza B number 100 omusajja alina obuvunanyizibwa ategeera zaana okubeera namba emu kudduka anti okuba n'obuvunanyizibwa n'okuba ne ssente kyanjawulo. Kyanjawulo kituufu. Kati oyinza ogwa okutunuulira ssente z'omusajja okimanyi ssente z'omusajja teziba zizo. Kati abawala abasinga ekibaagaza abagagga yalowooza bw'afuna omugagga naye aba agagga wadde. Kati olaba bongo munafu nze nyina mukwano gwange musajja mufumbo. He is my good friend, very good friend. Naye bwe tuba twogera bw'aba ambuulirira oba tube bw'aba alina ky'aŋŋamba aba aŋŋamba makubo galeeta ssente si kuŋŋamba tino anyirako okumalireyo taŋŋamba mu ngeri bweti Fiona omanyi kuba asingako asomyeko alina ku ssente asingako like 10 ku kinnaakyo naye baba ambuulira taŋŋamba manyi Fiona ojja kufuna omusajja alina ssente biki aba ŋŋamba yobuwaaka bwe noonya ssente n'alijja alisanga olinawo. Kati gwe oli omu ku batono bawala abasinga bw'ava mu senior 6 n'ayingira university ayagala kusula emikyanja eno ewamu ayagala kusula Ntinda ayagala kusula mu Kisaasi ayagala kusula Mutundwe ayagala kusula Buziga ayagala kusula Kolola ayagala kusula Munyonyi Najeera Kira Kulambiro. Ali mu first year ku university alina emyaka 19 gundi apartment y'ekyanja eya life ndowooza eringa mukamu kitundu. Kati bw'omala opangisa apartment tojja pangisa apartment yakamu kitundu egende mu kitanda kya $300. Ntosobola. Olina okiteekamu ekitanda kya kakadde plus. Olina oteekamu screen inches nga 5.5. Noteekamu entebe ezimalayo. Noteekamu fridge bikiga. Naawe olina okulabikako. Naawe olina okuba ng'oyambala weyaba olina okuba n'engoye casing ezi. Wardrobe namba ejjudde. Kati ebyo byonna ogenda okumaliriza ng'omuntu alina obikola so no student munno eyandibadde abasajja balina ssente babajja. Nze kankubuuza abasajja balina ssente ezo ez'ekikolagira gye bali babeerawo. Kati ng'onaafuna omusajja alina ssente ekisooka abakazi wera tebayita okwetega. Tekimanyi bulungi sooka okinnyonnyola. Olina okumanya nti abasajja abamalayo babeerawo nti mu gavana gavana kiraabu gavumenti gavana kiraabu nti nomanya nti Saturday
aba ne Sande nga kuba ku gavana ng'ogenda gavana yeno nga mu Australia anemanyiyo Australia tomanyiyo olaba Jinja Road round ya Jinja Road ojja kumanya bona bayagala abasajja balina kusinga sirina kyembagaza nti okuyingira gavana mitwalo egi basasula yingira baala kira okuyingira osasula ku mulyango mitwalo 3 n'otuuka muli n'ogula oyinza ogamba kanguleyo ka gundi waliwo ebbaala gye basasula yingira manya nti noyingira n'ogula ekyokunywa kozi toli mukubi wa bibaala baala ezisinga ez'amaanyi basasula ku mulyango mitwalo 2 mitwalo 3 mitwalo emeka bwezi tegeera n'osasula n'oyingira kati n'ogaa kangule wano eccupa ya wayini ya mitwalo 5 muteeke ku mmeeza gwe si 8 togwetaddemu ate ng'olabise bulungi kati omusajja bw'avayo n'asanga ekyamazima emmere ezo gitaddeko emitwalo 5 n'abalamu nga weeyingiza omukazi okweteekamu 8 not seeing myself anti oyagala musajja amalayo I'm not seeing myself abawala boolaba abalina abasajja bebaka nabo nze kyekibuuzo kizibu okwetega n'okulaka nabo ani akuwaseneze nga teyebaka naawe tebakola ki tebafumbirwa baagala byamu kwetega katukuleke katugira tukulese tukoleza nabadde mu kyalo eyo kati bano bakyali bava Kampala alabika akawala yalinga akadeetinga eyo mu kyalo era nga kali ali obusente bwe mpolampola naye ng'akabala lwakyali yali agenda kukola embaga eyo nekamugamba onajja ku mbaga ya gundi nti nja kujja ngenda kuweerako ngenda kweyo embaga ngenda kuwaako byaguno krista kuyiseeko kakabanga kweyo embaga ngenda kuwaako nti onampaako nti ekyali naava eno bulungi e Kampala bamuyita Tone agenda mu kyalo embaga neebaayo kati kozi tebakulira mu kyalo wagamba ekyalo kyano kiringa tawuni kyali nga atwala akawala mu nsiko obwala myaka 19 abiri awo naye naffe tulina ensiko jasita kwaffe tulina kyalo ng'Abaganda kyali amala okukalya ndowooza kaali kamulidde sente ze nnyingi yamala okukalya yadduka buddusi kyakasaso kiki nekambuuza lwaki sente zemuwa abawala nga mumaze okwebaka nabo zaaki like is it compulsory okumuwa ku sente ng'omaze okwebaka nabo ziringa almost ziri compulsory lwa nsonga kati bw'otamuwa tolinamu sente zogenda mu bwenzi kati sente ze ziba zaaki kati zairo kinoyo ne malaaya waba obanga tweyagala lwaki mba nkuwako nompa sente anti omukazi obwamalayo omanyi obukoma ebyetaago byo bikoma n'obwamalayawo bukoma bw'oyagala bitono olaaya kitono toga nti nabatalaya tebaba na bizibu ebyetaago byo bwebikoma nedda kyembuuza kati abo nnyini boolaba abasobola okwerekereza era obwamalayo butono teŋŋamba asobola okugamba nti kanerekereza nja kulwaya ku bbaawo wange yekka gwe nja okusaba ebyetaagisa kati olaba ng'alina omusajja ewaka ng'alinayo ne side chick njogera ku mukazi abakazi abeera ne baside chick ng'alinayo n'omusajja omulala babeera n'abakazi abasajja babiri waliyo abakazi abafumbo ng'alinayo n'omusajja omulala ebbali kitegeeza oyo alina omululu gw'ebintu nga muwaako Uganda naye yatuuka n'ekizibu kyange kiri kukuwaakaawo ezo loogi zijjula nnyo n'abantu abafumbo abasajja n'abakazi kati kambuze bw'ogenda nebaka ne side chick ng'oli mukazi kati abasajja mu ever you are always ready okitegeera kati abakazi bw'ogenda nebaka n'omusajja omulala ng'olina bbaawo osigala oli sobola abasinga babakwata omukazi bw'ayenda abeera excited ekitaleko ffe basazi osobola n'okugenda emyaka 10 nga tomanyi nti nnyenda mulibaze onomuzaala n'abaana omusajja asobola n'ozaala abaana 4 oba 5 anti kyo kyenkugamba katabamanyi okujjako bw'aba ayagadde oweka bamanyi n'akola enteekateeka ennambulu naye omukazi bw'ayenda kyangu omukazi bw'ayenda aba excited abeera ku ssimu buli kaseera abeera asekaaseka yekka tegeera bintu bwe babukubira akukuta n'essimu mu kinaabiro tooyi bakukwata omusajja
abasajja abasinga kugana kino abasajja abasinga benda naye baba mu layini bati ye amanya bwagenda okukwatamu ekintu kye. Nze nyina mukwano gwange yali akikozeeko banaye wondaba tonyiga sogedde mannya go. Ate oyogedde erinnya? Nze nyina omugwe manyi naye byadda si byakati. Biba bya jjo. Si byakati byadda edda. Sebo ng'oli kyali mufumbo naye nga yeeja vaana ne mukyala we n'amulaga. Ng'omusajja yalaga? Omusajja benya waba musiru. Kati kagambe nekino ne bw'oba wazadde ebbali toyogera. Genda kuba omukazi bw'anaabimanya mu ŋŋambo bw'anaabimanya ng'omugamba kituufu kasita obitegedde. Bw'anaaba tabitegedde bweraaza ekiseera ekituufu kijja kutuuka amanye. Kati kankubuuze wali okwanyeko ebbali omuwala n'agaana ng'oli mufumbo kati wewaddeyo what was your reaction at home? Wanyiiga? Nno tebatera kuŋŋaana wabula ntera nnyo okukwana n'esiggusa n'ebikomya mu kkubo. Tebagaana tebakummangako? Tebatera kunnyima naye ntera kubeesonyiwa bwesonyiyi. Sobola okukwana tebakummaye? Sijja kugaa nti gundi yannyima wabula nze neesonyiwa. Sobola okukwana ndaba ng'oli azze nnyo okukwana ndaba ng'ojja nnyo nga nninyamu ajja nnyo yafaanana ati anti okaseera ojja tundi ku dduuka ojja oneesisasasizaako mpakaaga nkukwanira byakasirise tegeera kwanyira byakasirise nsobola n'okugamba nga tuli nga auto nga wonega nti olaba nga bwe tuze wano mu katale beera ku bizinensi tegeera beera ku bizinensi wazze kukola nti ya gwe ndaba nga kasitoma n'omukasitoma wa bulijjo ne bemalize wamu otandika okulaga ensi nti ono wange ekyo si kyekiraga nti no tobeera insecure omuntu anti kati aba bagamba nti omuntu oyo tomwesiga anti negundi singa nze aba akigambye anti kati omanyi lwaki okola bwoti oyinza n'okutya n'ebigambo okutambula okuddayo ewa mukyala ewaka noyagala okikuume private tebalaba omuntu omugamba nti kimanyi nkwagala n'omugamba ngenda kufuna omuntu agenda mukumpeera ekyemisana omuwala nkulaga nti obadde omwagadde nti ogenda ngagende bagundi akuwa emmere ogende nga bagundi akuwa ekyokunywa ya bbiri gendekere tujjanga kwerabira eno gwe jangayo nze njanga kukola kinjanga balaba naye magezi kati ekituli wakati wange naawe ne bana abakuwa ebintu ababiri nfunira abantu nga si baawano nnyo nga si balugambo musobola n'okubeerawo emyaka 3 awo nga mwemanya abantu abo gwakwana ne gwe bakwana n'ababiri ab'ebyokunywa n'ebyokulya si byakunsindikira buli muntu nti genda gundi akumpeere tuba twawukanye tebyaga nti nogenda omugambe nti no gwe genda gye nakugamba oba ekyonkubira essimu kuba obudde buli nno mu bwange kati obeera omuswitiriza kuba halo nakajja halo yes kwata singa yes wangi tetukwongerako kagambo kala ebyo byeri bbali oba wano ku whatsapp wano nga tukyatinga nga nkutekisingira tegedde so si byakuba alo switi oli otya nedda mukwano time for work obudde bwakukola mwefudde bize bulala ate nagage mazima relationship n'ogitambuza osobola n'okwagala omuwala oyo nga tebamanyi ani amwagala n'omufunyisa n'olubuto n'omugalamu n'omwana n'omutegulawo naawe n'omupangisiza niire ekyo kintu kyekirungi nera olaba kati kankubuulire waliwo ekintu abakatikazi kibaga omusajja bw'akwagalira mukasirise naba takwagala kati kankubuulire nze yagadde someone w'okasirise nga mpa emirembe bano abantu ba public balina engeri gyakucunyamu anjukira olwedde ensi emumanyi era nawe wagenda kunyumira abantu nti mubyaye yankyaye nsigala mukasirise mpaka nefiira nayo era nti kasirise muliire alira mu kimugunyu muli bazibu naye ate ng'ekyo kimugunyu kikutaasa bingi anti mu kimugunyu omu munyini ne wabeera osirikidde muno mwe tuba tukubira ekibooziboozi kyaffe
n'abasajja owulirira omusajja mwe yenyumiza nti akakyala kange omwana kati wano tegujja kuggwa n'okayita ne kabyegaana n'ofollowinga byofollowinze bw'obigwamu n'omugamba nedda gwe nkutadde ate omukazi kati ffe nga bw'oba onaamuta tomugamba nti nkutadde ogenda bugenzi n'ogamba yabomwe ebyokulya toddamu muwa nawe toddamu muwa agenda ogenda ngamuga nti omukulu yatuyimiriza toteekako mbeera eraga nti aleme nakuddayo kubisaba ogamba bali bwajja bw'ati so omuga nti bwajja obutaswala oba obutamuswaza bwajja ogusembayo muwe omugambe baŋŋambye nkuwa olwaleero naye lwe lukoma kitegeera kati agenda akimanyi ekyatajja teziba ssente olwo ntegedde negundi akolaki awaayo kati kitegeeza kuba biri aba yalonzeeko kitegeeza kiseera nze simumala kitegeeza nze mba simumala naye bw'ogira mu kamera bw'oti buli omu amanya nti oyo bwe mba wakulya neebalamu kitegeeza kasojjayo omutwe gwenoga nti omukyala kaseera obula kulerera awo anti oba onayagala kano akawala kasitawe wawe nomuvubuka nina omuwala gwe manyi ewaffe ku kitundu kyewaffe naye nze nina omuze saagala mutwa ku kitundu siyinaga kutukira mutima mu nsi muneene si nti nooba ki nti oba olina bangi naye webalabina ddirira oyagala omusajja sala temutuuza zipu ogendera bakukuta nooli nze njabika omutima sisobola naye mpozi abasajja abasiibasiiba ku byalo naye kati for example nze kannewegonoga nze example nze senda ku kyalo sisobola nange genda ku kyalo kati bingi omanyi lwaki kati esooka ku kyalo abantu baba bakumanyi taata gundi okitegeera ne mukazi we bamanyi nti omama gundi edda naye tebamanyi nti nondi taata gundi bamanyi abakumanyi gwe ne mukazi wo bamala okumanya nti wamukwanya ate atandika okusosonkereza oli atalina naye abakazi mulina akajanja atandika okusosonkereza oli mukazi wo ate alibadde muno gye mwekwanidde tandika omulaga nti wa kabako kewanya nako nange nkayina omutaano kati no mbadde ntyaku kunyumiza omuwala oyo ng'agenda ayagala omuvubuka omusajja wa booda naye nga ekyalo kyonna azini buli omu omusajja gwamanyi naye akimanyi nti nomuwe ngagamba namupangisiza n'ennyumba naye bola ennyumba gyamupangisiza naye manyi ennyumba gyamupangisiza mukama nsasire naye nga yayamutala mu bumwenda naye nga weeri esingo ate singa embi ey'ettaka nga waba ogenda obeera oyinga ayita mu mpuku nga wabi kugiramu abantu bawulira kayingi apanisi oba mashoni bweba ekyawa beevumira ku kkubo n'agamba omuwala gwe sikumanyi sikulabangako sikuliranga nako neesibako nina ono ng'alina omulala kati ng'oli amuvuma ekiswala ekyo ate nga bamwita namugamba nebobanga olire ng'oli muwala kasa omusajja akwagala akunolaba nga asusse okutimba miki baita okutimba aba akuttira katale era yasooka otunulire naawe nti ono anzitira akatale antwalawa okitegeera asobola okuttira akatale ate naye nabaana akuddukako okitegeera bwe yajja olowooza oli mukaagundi ogala kwewoozaako nti zereda twakitasa ate bantu basira kwewoozaako nga bakazi nze simagalako kyali kinkwana naye kigaana naye bwamaazi nsobola okwogera amazima twakikola ne kiggwa ekyali kuba yanyumya dda n'enkovu ekuli ku kisambi ebiyisa ebibi kati awo kyobola nti kamera okweyagalira mu kamera si kirungi at least okwekako waba wakitegedde osobola n'okwegaana kitegeera nti walabye bubi teyabadde nze kitegeera walabye bubi teyabadde nze nze sisobola weegaana nze saakwagala musajja oyo weegaana amanyi nti n'abasajja beegaana abakazi naye omusajja yeegaana omukazi emisana ate ekiro bwogenda omufolinga akukuta naye sisobola nze nemanya nti oneegaana kati kankubulire bwe tuba nga nze naye tweyagala byankokoto netwesanga omanyi nga ebintu bisaawe ayo baliza obbala be
nasanga twebyo bitutambula just byaffe nga munanga ntambula negundi just walina kiraga nti nomuyina ne connection najja nojja kati najja mwe mwagala na bichi nogamba simwagala era kati manyirawo labo neganya kankubuze ekintu kimu singa mbanga tubaye toyagalira mu nkukutu nojja nonsanga mukubo nga ndi n'omuwala ate ng'omuwala omumanyi okola oti zibamboko oli yakitingira waawo oba oninda nga nkuyise kubanga bweninda okuyitira mba ngenda kutegeka ebyokulimba sigamba nti omwanyina tomanyi kati nze nembasanga nga tubadde nze naawe tweyagala byankukutu tweyako eyo magezi tujja ku mulimu fulamu tukolamu buli omu nafokasinga ku bibi ne bukya nonsanga obanga wano ku satellite tuze waliwo sho tuze mu sho yakatuzwe kapo nga nkutte nsitudde nga naawe ozolisinga ozinze emikono gy'obooti onsobadde onsuubira nakunsuubira ngwangabye nekungamba oli waka niraba nage ngenzeka oba onkyayidde awo wenjenkola nawe ofuna waawo nedda sisobola kufuna waawo naye kati kakolera kino abakazi you can't be in a place nobalawo essaawa ezisuka mukaaga nga tunafuna kweyogerezaako okitegeera kakati kyenkola nze ku magezi gange mbasanga nenkubuuza kalo hawaye biki that's when ng'oneraze ng'olagadde omanyi olwo omuntu okuba nga ayagala omulabe olina okuba omuntu ng'ayaga nti nkulabye naye gwe saagala ondabe wadde ondabe kyenkola bweyagala okundaga nti ondabye nange nkulabye hello how are you I'm okay yes ngenda wentuula ntuulawo bulungi nenkola byenkola buli kimu nekiggwa nensituka nengenda naye maeda no calls no text no hello no hi nyumize sinali yemu gwe era tonabakola byanaggwa n'omumu nabiraba ebyo nze olwokyali alina edduuka eyo kijja mwogera linnya alina abakozi bangi naye yazimba bebaita boys quarters ewaka ewuwe mu kikomera kati ku bakozi baba bakola ku dduuka kuliko n'abawala abakulu ate nga basula mu kikomera kyekimu n'omusajja oyo ne mukyala we akola naye ku dduuka era bonna basulawo ewaka ati omusajja alina omukozi gwe yasoobangako ekiro kati omukyala ndowooza agenda akigwamu naye n'atayagala kulya kitenga n'ayagala amala okukakasa omusajja ayenda ku mukozi waabwe sanga 8 omusajja azuukuka bw'ati afuluma ekisenge addamu akirookinga ne kufulu bw'ati omusajja aggulawo mpola yalekanga agadde omukazi mu kisenge kumba omukazi enkowolo yayingidde nakyo n'ebisumuluzo ebirala aggulawo n'afuluma ebweru n'ayingira mu luumu y'omuwala omukazi ajja avaayo gyamusanga amukwata bw'ati ng'atandise n'okumenyamu omusajja bwe yagamba omukazi agenda eri ewuwo sikuviiridde n'ebizija ewoomu omukazi n'atambula mpolampola ndayo mu kisenge n'akuba emaali n'amaliriza naye nga yagikuba oba okyasobola alinga amulya kati no kaligo akajola kola we bamukutte oba okyasobola anti ebyo byonna aba yabyetegekera dda ti omukazi ono bw'anankwata nyina kulya kitinga nga ndi mukambulu bwe nadda mu kwetonda guba gunsunye tegeera kasawo wetonda guba gukusunye kati omukazi bw'abanga akukwatidde mu kikola kyonna naddala eky'obwenzi nga kutte red handed ekisobola okubbulukusa mu ekyo kwekaza kasawo wetonda ndi mukwano lwansonyi guba gukusunye ayinza n'okukuyisaamu empi anti alaba awo etoopu byakulina ne buli lwoga ani akulese wano naawe saakulese waka nkuyiseeko wano ono omusitudde muleeseka naye ng'ekyamazima akusanze oli mu bwenzi kati agenda anyiize bw'omala okusiibula ono ng'oddayo nga ofaafaagana nga naawe onsobera ojja mu bantu oyumba kikyesitaku omukazi osanze tukola osanze tunyumya tesimugwidde busooda ngoza muntu mu mbeera mpolampola naye omukozi yasigalawo
omukozi yamala n'amugyawo n'amukolera no n'edduuka n'amufa n'omukyala n'omukazi n'asigala nakati omukazi bali bonna era oli mujjawo oyo omuwala kikyo yawa omusajja ekyo kyamuleetera omufuula omukazi ate oyo gwe twalabako bwe bayomba abasajja bangi soke nikumbuze bwe bali oli bwe yajja okuyakitinga omukazi yali ono side chiki bwe bali bendako yali omukozi yali yakitinga ati omanyi omukozi tali yakitinga awo omusajja alina okwogera omusajja abalemerera okwogera bwe omukazi oba ekisigaddemu anti kati n'ekirala omukazi ayinza n'okubeera yonna ng'omuwala abadde mukozi w'awaka omukazi w'awaka n'abakwata oba mukozi wa kudduka oba mukozi w'awaka omukazi n'abakwata omuwala okusavaivinga alina kusavaivingira ku maanyi ga musajja omusajja bwe yeetonda aba akireesemu omuwala aba tasobola kubeerawo omusajja bw'akaluuba n'akala emmunyi omuwala aba ajja kubeerawo omuwala agumira ku musajja naawe kozigali amaka gabagooli mukyala mukulu ono omuwala mukyala muto alina kubanga wadde yali akimanyi nti no balina enkolagana ne boosi naye yeeyisizza bulungi ekibeera kyo kiyinza mulimu n'omuwala asobola omumanya tekyamazima ono omusajja wa mukyala nyinimu tegeera mubbako obubbi oba nzizako obubbi nina kuliyakitinga nga mukozi nina kusigala nga ndi mukakkamu mulimu n'abawala bawa boosi we n'amukwana ate n'ayagala nnyo okulaga omukazi wawaka nti naye omwami wawaka akolaki amwebakako tegeera kati abo bafundikira abamu beewadde n'obutwa nze nalina n'omulala gwe mmanyi eyo kale waka waaliwo emirimu mingi omukyala wawaka n'agamba omwami emirimu nga mingi lwaki tetufunyeeyo omukozi omwami n'agamba obadde oyagala mukozi nti mufune n'agamba omukyala afune omukozi omukazi n'aleeta ekikazi ng'akinyirira kati ekikazi kyekanakyo kyali kigezi kyali kize kwetega musajja ekibaleeta nga buli muvubuka wa ku kyalo akikwana wa takikkiriza paka boosi lwe yatengudde waliwo n'akikwana n'akirya omukazi agenda okugira bw'ati nga kirina lubuto omukazi wawaka naye kaki ekikolesa omukozi ng'anyirira anti ate ndi abo naleeta akasiiwuufu ennyo n'omusajja ajja kugamba nze otangabula ate nze mba nesawagabula bba wange abakazi anti abamu baleeta abakozi nedda ddiya ne balannama omukozi gwe ndeese aba alina kukola bino wammanga koza ngoye zange ezange azina ezange nze alina ozooza ngoye za bba wange amasuuka gaffe emmere ya bba wange enva za bba wange emmere oba olwa tuyinza ogamba nti no tufumbidde wamu naye enva za bba wange emmere ya bba wange engoye za bba wange amasuuka ga bba wange ekintu kyonna kyonna ekikwata ku mwami wange kyange ekisenge kyaffe kiba kisenge kyaffe waliyo n'abo abalinga gwe ne wabaayo ne bali nga bwaleeta omukozi byonna yabiteekinga over tovula anti kati n'omukazi osajja ajja muteeka nze ne bwe bali nina simanyi oba nsobola n'okkiriza omukazi kati omukazi ajja n'emmere agifumbe agireetere bba wange nze ntudde awo nkajjadde mulimu abalina ekyo nedda mukwano abakazi abanafu nga tebigenda kola ni munafu bwolina weekako ebbaawo omubeerero kyobalanga bakyabatwalako nnyo abakazi abasajja ate abakazi abamu naddala aba housewife nga si bano banoonya ssente banjiriba abasinga era abakozi tebabaagala ewaka abakazi abasinga baagiranga nti tondetera mukozi emirimu gyange agyesobola kubanga emirimu gy'ewaka giba ku time table bwe giti oyinza okuba kutwala abaana ku ssomero noteeka abaana oteeka omutima kiringa kati abakazi n'owabbaawo oba breakfast n'avaawo nomala nti kati banga maze okulya breakfast ngenda kwoza bintu ngenda teeka lanchi after kuteeka lanchi ngenda kusiimuula ennyumba ngenda kulongoosa ewaka after awo bwabaawo omwana avaayo okusomera kusanga 7 njagenda mununeyo muwe lanchi
Segera emirimu giba bwe gityo. Lwonaayiza omanya era nyina okukeerako nja kwoza engoye, nyina okugolola. Emirimu egyawaka tegikyuka. Gibeera bwe gityo. Ne muba mulinawo ebisolo. Ate giba mingi. Ati kati waliwo n'ekimu. No, how can a married man, woman, sorry, weebaka n'obuliza kubbawo n'akeera n'agenda ku mulimu tugeze banene abakera ssaawa 3 na ssaawa 2:04 emu 11 akeera agenda ku mulimu. Weebake obulizeeko bbawo agende ku mulimu. Manyi waliwo omusi agenda ku mulimu nga wakutegeka. Eno nga si bakutegeka ng'agenda kuleda essaawa ze nga 2 akomewo emisana akomewo ku makya ssaawa nga 3 addeyo. Esi wakutegeka kuba bagenda kudda. Okitegeera? Ate era bano oba agenda ku ofiisi oba ajja agenda siyo the whole day. Olina omutegeka omufunira engoye biki. Kati bbawo ng'akeera agenda ku mulimu nga tumanyi nti kyagenza ayambadde. Gati abakazi n'agenda tumanyi oba alidde. Abamugaya abakazi abamu bw'amanya nti emirimu gye yagyekwasaganyiriza egyawaka, amanya nti leero nayozezza engoye zonna ezibadde ziddugala ewaka, enkya ngenda kugolola. N'amanya nti t-shirt za bbawo neziteeka wano, amasaati ngateeka wano, stocks nziteeka wano, engatto zibeera wano, empale zibeera wano. Kati ekyo omusajja okimumanyiza n'okimuteeka mu bwongo, obutambaala bubeera wano. Nti omusajja ne bw'aba azuukuse, for example alina puroguramu ye yakeera, so ozuuka n'akubuuzaako wasuze otya bulungi, n'ayingira ekinaabiro n'anaaba ne yeetegeka olw'ensonga nti buli wamu amanyi awo okukwata. Bwenkwata wano waliwo vest, bwenkwata wano waliwo mpale. Olina ozuuka n'omutereeza ku kitogi. Ebyo by'abano abaakewasa. Nedda. Ekitogi mwattu osobola okitereeza kirina. Naye kimanyi kino anti kati oba ng'olajja atambula ekuba agenda olunaku lulamba ng'ogutogi guli bwe guti. Ekitogi kirinoma okukitereeza naye olumala ogiteekako kikwata mu kwasi kati ne buuli. Kujjako ng'oli yagikamudde bukamuzi n'agiteeka ku ppanga. Bwe mugenda mukulanakulana, kati ffe tetunnakula nnyo mu bufumbo enewe, ffe emyaka gyaffe n'abalala abalinganze. Naye abantu abagenzi bakulakula mu bufumbo abali emyaka 15 20 mu bufumbo oba 3 atuuka n'amanya nti kati omukazi wange yoyo ye wa bulijjo. Mukazi balina tuuka ne batesanaga nti naye olaba okukeeranga n'ogira keeranga okunta wange mukama wange kale bulaza nawe gyebaleko. Sooka ogiteekeko kati gwe ogenda okunkubira ombuulire. Bwe mukulana abantu abo bakulanyekulanya abagenderedde emyaka mu bufu mu myaka 25. Omuntu atuuka n'amanya mukazi we. Naye gy'obalaba abasinga okufuna be bakuze, bano abatoto era tebafuna. Anti kati omanyi lwaki bafuna? Omanya omukazi yali mutegeera omusajja. Omusajja agenda mutegeerekeka. Kati bw'olaba nga mugenze mukula nga laavu eri ey'okutijja ennyo tekyaliwo. Omukazi osobola ogamba omusajja nti naye kati olaba kati okuzuukukanga n'enfumba caayi oba n'engolola engoye kagwirawo awo ogenda kwambala. Lwaki engoye sizigololanga lumu n'enziteeka wano ku hanga n'engatto n'enzikuba ne zibeera wali n'engoye n'empale n'enziteeka wali mu wardrobe? Bw'oba ozuukuse nga bukyali nnyo ku makya nga sinnatuuka kuzuukuka n'oyambala n'otantaataaganya. Omusajja kitegeerekeka asobola okitegeera. N'ompita ng'ogenda n'okusiibulako. Obona ekyokusiibula tekiri si kyabuwaze. Kyabuwaze, why don't you siibula? Eyo laavu ento gy'eggambye. Ento. Bwe mugenda mukula. Tobeera abafuna abalala be bana bagenda bakula. Kati omukazi osobola omuga nti mama gundi nti wanje joggalewo wano ze ngenzi. Tegeera. Kati ate w'omusiibulira ng'ate obadde ogenda safaari ogenda malawo wiiki tokomyewo. For example oba olina business trip ogenda oba China oba Dubai, of course kikakatako okumusiibula kuba oba ogenda ogenda lwayo. Naye ngenze ku mulimu ngenze ku makya nja kudda akawungeezi. Ate kati ebyo basayidi kiki bye basinza bano abafumbo era nabo bagenda bagira bigenda biggwawo. Ekyo kirinomu. Anti kati atulise omusajja abaako kyaloze ebbali kati bafumbo temukkiriza buno obukazi bw'ebbali kuyingirira maka gange bukola ebyo. Omusajja baba ayagala ekyo
ate ayinza okufa nga awasa. Anti kati olaba ebintu by'abakazi, omusajja yakugamba nti bw'obanga oyagala ebintu 5 mu mukazi, bw'osanga ng'alinako 2 tomuvaako, gali 3 lwana omuteekemu 10, 10 oli esonyiwe. N'omukazi oba onoonya ebintu 5 mu musajja, bw'osanga ng'omusajja ku byonoonya alinako 2, duka misinde tomuleka mabega. Lwana omuteekemu gali 2 oba 15, 15 obyesonyiwe. Naye kati omuntu omuteekamu oteeka ku kyatale. Kati kankugamba ebigambo bino. Kati fe abasajja, omukazi bw'oba wakamuwasa, musobola okutuula ne muteesa nga kino sikyagala, kino sikyagala, kino sikyagala. Nagamba ekyamazima kituufu mbiwulidde naye kino mbadde nkikola naye ngenda kukendeezaamu. Oba nja kugenda nsala mpola mpola ppaka lwe naakivaako, naye kino tekijja kusoboka. Simanyi oba tunaasobolegana. Omusajja n'agamba kanneerowooze ndabe. Omusajja n'agamba kale kino kiri nnomo, lwana wejjeko kino. Tegeera ne mutambula n'omukazi n'akugamba naye wano ng'okola nnyo bw'oti ne wano okola bw'oti. Omusajja n'agamba ekyamazima oba waakubeera nange kino kiyinza obutasoboka ne kino. Nti kankuwa example nti kati osobola okufuna omukazi ng'obadde oyingira 8, 9 n'osooka n'olemerera okwebuulirira nti ke nnina omukazi lwaki siddayo ku ssaawa waakiri emaluddeyo nnyo 5 oba 6. Nti omukazi n'atula naga naye gwe tolaba ng'oludde okulwa ebweru ssaawa 8 oyingira 9 buli lunaku. Tolaba ng'essimu ozikwatira wano n'abakazi bo ABCD. Kati gwe n'ogamba omukazi nti olaba kati ekyessimu kyoyogedde mazima. Ayinza kunnyonnyola oba ne bw'aba akulimba nti essimu z'olaba nkwate wano teziba za bakazi, ziba za mirimu. Mu bizinesi tukola n'abakazi mwebali. Osobola okumpuulira nga mpita Fiona n'olowooza mukwano, kumbe bizinesi. Nagaa kati ekyessimu kiyinza obutasoboka naye kansale ku budde. Olabira omusajja nti omukazi ali mu control, zibeera ssaawa n'aga bannaye musule bulungi tuddemu enkya, manya remote. Seba remote b'obuvunaanyizibwa. Anti amanya omukazi akontrolingako ekitundu naye kati musobola nga sina bafumbo be batono naye ng'obudde yabukwata baddayo naye be batono. Katoli mufumbo onakyo waka ssaawa 3. Gwatali mufumbo gwolina okubeera ddala ebweru onoonye. obabeera bweru essaawa ebeerayo biyitako mu bibaala anoonyeyo onafuyekyako mu makyaki g'abalokole. Bakazi abawulu bali eyo. Bano ate nabo abasinga bali mu makyaki abakazi. Bano balina mwana omu basizaalangako, abasinga banoonya basajja. Era abasajja abasinga baagala okuwasa abali serious bagenda mu overnight avaayo n'omukazi. Tosobola kuba overnight myezi 4 tonafuna muwala gw'oyagala. Kanjawulo overnight myezi 4 ne pasita akumanya n'omunyonya n'obuzibu nti pasita siri mufumbo naye nsobola okufuna n'omukyala. Kati pasita naye aba n'obuwala bwamugamba edda. Kyanjawulo okufuna omukazi. Omanyi waliwo abantu abanoonya abakazi omukazi naye ng'alina abakazi. Waliwo n'abanoonya abasajja naye nga omusajja naye ng'alina abasajja. Teri muntu alina mukazi ayinza kusula mu overnight. Akirabayo kyengeza kugamba kye kino. Oyinza okuba ng'onoonya mukazi gugenda kukwasa naye ng'olina buno obw'ebbali bulinga bumunyeera. Anti kati kangamba ebigambo bino abasajja abasinga baba tannawasa sobola okuba n'abawala nga 10. Kati bw'amala okuwasa buno obuvunaanyizibwa bwafunye bwe bumusalako bali. Otegedde? Anti kati oli side chick buli omu oli asaba mutwalo oli asaba 2. Ogenda okugattagatta nga bano baside chick 10 baagala emitwalo 10. Omukazi oyo yeetaaga enviiri, yeetaaga okwambala. Ola kitegeera ono bamunoga nti zenteeka ku bano n'owakata n'abakunyirira aziteeka. Kati buno obuvunaanyizibwa bukusalako bali. Kitegeera? Kati omuntu atannawasa kyangu nnyo okuta emitwalo gye 5 oba 4. Naddala mu nfuna eno eya bulijjo va ku bali abatufunira mu nnyingi. Kati bw'oli bwamala okuwasa atandika n'ovalinga omutwalo nti gwa mugaso. Ne 5 abadde azigaba ennyo bw'ati agenda alinnyamu ate gy'okoma okulinnyamu mu kugaba n'abawala okudduka abadde bakwettanira. Bawala abasinga naddala bano betukwanako obukwanyi 95% baba bakwagalako.
Tebakwagala nti olabika bulungi nti oba kale okulabika obungi kuyinza ate mbuna abafumbo mugabanya ssente okusinga abalala bonna. Nedda tefe abafumbo tetwegula nnyo lwansonga nze ne bw'onaagaana oledde nyina omukazi kati maamunoonya ki nyinza n'okuba future yo nyina ntono yobola kati nze ondaba singa mba mbadde nyina omuwala gwenkwana nenda nga lwonvubuka omuwulu ali sirias amwagala nze mwesonyiwa kati omutegeera otya nga taggamba osobola otegeera saganye nti biyita ekyo ne kabaka yeetikka nsozi asera ki bamumanya misana kati osobola otegeera reaction nakugambye nze enkwata yange eyalaavu ndala neyooli ndala osobola okulaba nga wali mwesessa nnyo mubula kwerera kitaya nemanya nti kati ono naye atafutalo era talina mukazi. Okkiriza mu kino ekintu eky'abantu okweyagala nga balabika abantu nga bamikwano musajja namukazi nga they are true friends ne bamala ne beeyagala ne babeera bafumbo obufumbo bubeera successful. Kimenya nnyo anti oba omumanyi nnyo si kirungi kuwasa muntu ng'akumanyi nnyo deep alina kujja ng'akutegeera mpola lwakuba nti abate baba beeyagadde basobola okweyagala ebyaddala lwansonga osobola okumanya nti ono gwenjagadde talina ssente oba gwenjagadde talina wagenda kumbuzaabuliza alinamu naye kati from nowhere nenzija kati nga wano ku satellite nenkwanawo omuwala afuutusa eri kyanja nange envudde eno gyenvudde netwesanga wano twesinkana ku date namuloogi kitegeera oba namubbaala tusobola okubeera nno mu mbeera eyo y'okusinkananga awutu olw'olumu kale naayitiraku ku mulimu katini bwemba mwagadde nga tugendako oba ku kyennyanja tusobola okuwangalira mu mbeera eyo okumala emyaka ng'egi n'atuuka n'ofuna olubuto nga twesanga wano satellite n'addayo ekyanja waabwe n'enzirayo ewaffe twetwagala tusinkana mu kibuga netukola program alo wasiibye otya bulungi anti male yakuyitako mu kibuga n'akulaba nti bw'otuuka mu kibuga nkubira nkulagirira n'ajjako ku mulimu n'omuwerekerako n'ogenda oluusi n'akuwaako n'addayo kitegeera olamunga mu bwanguya nkulaga kati musobola otambula mu mbeera emyaka egi n'ofunika nga omufunyisiza olwo omufunyisa olutonoga waayi kale tekalina mpisa mbi kankapangisize wali okapangisiza oyo aba akumanyi kungulu asobola okuba nga akumanyidde mu kifaananyi kyakuba nti gwe olina ssente naye nga wabadde obulamu opanga bupange lwakuba waali kitegeera kati ate ono abadde true friend wo abadde friend wo bestie aba anti bestie oba talina kyobadde omukweka kitegeera nga buli kimu akimanyi kati oyo bwakwagala ebiseera ebisinga ayinza okukwagalira ddala naye nga tekisobola kuba kirungi naye nga baba akwagadde akwagala akimanyi nti ono gwenjagala ali bwati sijja mukanda byatalina ate nekyali bwaba mukazi ng'oli musajja oba omanyi nti omukazi gwenjagadde si mwenzi si ki kubanga ebiyisa byo byonna oba obimanyi bw'aba muyiribi w'abasajja era omanya nonno mulimu naye ngenda kuyiriba naye ate era obuzibu obuliwo buli mu kweyagala nga mubadde ba mukwano babiri omusajja ayinza okuba akuba hit and run ng'okimanyi n'ogenda omugwamu n'akulumya ekyo bwe kitera okujjira kitera kujja ekyo oli wa mukwano gwo aba takweka bakwanye kati anti era bwe kitera n'okujjira kitera okujja ng'omusajja abadde alina omuwala gw'ayagala ng'atumayo gwe besitiiwe naye ng'omuwala ye badala kitegeera n'ojja gwe n'oweenyigawo mpola akalunga naye omukazi oli akutawanya nga nange ndi wano sirina musajja neweeyogerako ennaku zonna abakazi beekwanira abasajja nyakyali wange eyo ndowooza mu January this year bagenda ku mbaga eyo Gomba mbaga yali yampolampola kwali kwanjula kati yali agenze nga best man wa mukwangu kati ne basangayo omuwala eri gye bagenda okwanjula omuwala ne yeegomba kyali wange oba enamba yagisaba ono Kawasa n'agimuwa bayanjulanga lwakuna ng'embaga yabasaana ku mbaga
Kyali wange nti agenda okulaba omwana amwetegereza ku mbaga. Ku mbaga era yali best man ono oli metroni w'omugolo metro ne best man. Agenda okulaba amwetegereza nnyo. Mukolo nga gugwa babagattirawo ku Kyebusaala ne bagenda emunyonyi eri ewa studio ne bakuba ebifaananyi. Ne bagenda kati tuba tuli awo nga bavuddeyo ndowooza ennaku nga nnya agenda okulaba message ejja ku WhatsApp. Aza, hey, how are you? It's me Gundi. Metroni. Biki ng'omuwala atandika kwekwanja musajja. Kati kere tegeza kwekwanira. Kati byakugamba bino ne bagenda nga balanda. Omusajja agenda okulaba omwana ali serious. Nkubuuza ekibuuzo. Yamugamba Herodiya, kitegeeza yamugamba Herodiya nkwagadde oba yamugamba direct kintu mukwano nze I can't live without. Atandika musaba out tusenga ne bakusaba out kitegeeza nti nabeera akwagadde. Waleri. Yakigwa omuntu gwe mukolo. Sikulaba ako sikulaba. People make friends anywhere. Yakireeta bw'ate naye kyamaze omwana yagudde omusajja. Omuvubuka muzaabuza ndowooza kati emyezi engeri. Kati last time twabadde naye tugenda side z'entebe eyo ndowooza yesterday. Bonna b'e Kampala. Mwala akolera awo Kampala road. Omuvubuka tukola naye awo. Tugenda side z'entebe eyo. Omwana n'amukubira ono n'amulimba n'amugamba ndi mu nnimiro eno biki. Omwana n'amugamba wabula nkwesonyiye. Onnemye ogaanye. Nange. Naye ng'ono gwaliko omusajja alina abakazi baabo. Lwaki yamugamba direct nti no nyina abakazi? Ng'ate ne mukazi we omu yali naye ku mukolo mu kwanjula ne yamanya. Yamugambako nti no mukazi wange wuuno. Baali bonna mu mmotoka n'omwana waabwe ng'abalaba ne ku tebo ne batuula. Naye tayagala mukazi, ayagala musajja. Kitegedde. Naye katono omusajja yandimugambye namugamba mukwano totemezaamu kubanga ndi mufu. Nti okirabye nti n'abakazi bakwana kati ensi yatabuka. Ensi yatabuka naye n'abasajja beetunda kati. Sajja apozinga wadi. Yaddala. Abasajja beetundira ddala bano balina 6 pack abawamba ab'obunyama. Kola 6 pack ze bulungi. N'ayolesa n'ayambala akatishaati ne kamukwata kati. Ebitama. Yonna abantu abo b'omukwatako bw'oti ali alinga ejjinja. N'obunene kiki ekibakuba ejjinja. Amala okola bw'ati akanyama n'agenda ku street zaabwe ne yeetega. Kati sugar mami kiva eri mu emwero yakyo. Nga tebalina byakukola. Kijja kikutegula. Babategula. Sajja ensi yaseebuwa. Nze simanyi lwaki omuntu nze aba alina ogwo omubiri we bandaba alinga ejjinja. Aba olowooza mbyaga nti ono nankwasaako eŋŋumbi. Nga tuyombi. Nze sirowooza na muŋŋumbi nnyo kirya. Bandaba nga muntu akaluba. Sirina maanyi. Omuntu nobeera ng'oyina ozito. Ensi yatabuka nnyo. Kati n'abasajja bakwana. Bakazi naye kati ndabira ddala ngisa next move usanga omusajja mugambe direct si oyo okwetoloola myezi mugambe hello how are you I'm Fiona this and this give me a number with date nze siyina musajja nk'oyo beera single. Kati badde okimanyi abakazi abamu be banjula abasajja. Temukyagala kwanjula kufuga. Okufuga kiri awo okufuga Katonda eri God gift. God gift. Ekyokufuga kiri awo naye omusajja asobola okuba nga kati omanyi abakazi bateeka nnyo abasajja okwanjula. Nyanjula bambi olumu ng'alina ssente olumu nga talina. Nze ekyo nyanjula kati omukazi kyakola bano banneekolera ssente zange atandika akola budget ng'akugamba ngenda kugula ebintu obireeta ewaffe. Naye nze era ekintu kye nsobola okukola like obuta just kufumbira nga wakati wamanyi. Nsobola bba wange mukwano nabange ne taata wange abantu abasookera ddala mu bufumbo buneeno. Abeewa mwe simanyi oba bba osobola okubeerawo nga tobagambye naye nze ewange saakugyawo n'ensulayo ennaku zonna nga bazadde bange tamanyi gye bali. Genda tugule kiraatani y'omuceere, kiraatani ya sukaali. Mugenda kukyala. Linda wakana.
sabuni box nedda kubalabako bulabi tulikyala ebyo tugesa nobbaawo sizira ku nsawo emugamba tugendayo temutasira ku nsawo ya musajja nedda kino ekintu kiyamba fembi tekiyamba nze nzekka pulaani ki bwetukola n'abaana bowoza pulaani nedda ddiya 1M olwo n'emitwalo nkaaga ziyinza okumala ne tutambula ne tugenda kilo 25 mama ne taata kilo 25 eza sukaali 25 ez'omuceere posho bamutwala twatwala posho bokisi ya sabuni bokisi ya sabuni ekirala ki butto ne kati twafe bye tubabitwala biri simple nga naawe obigula nga nze nyambala ekkanzu nga nzijewa nze naawe anaabeera omusajja awo kati katula yaffe waffe kati n'emiceero yaffe waffe bw'oba weyagadde ne Fiona nga toyina ssente naye nga oyagala beera naye mu ngeri y'okugamba abazadde bamanyi ewaffe bategeka bazadde bo oba tolina bazadde ab'omulenzi oba temulina bazadde oba maybe abalala omukulu kale asobola okukkulira ne mukwata ekkubo ne mugenda ne bagenda ewaka eri gye balaga baba beetegekedde abagenyi era bagulayo kuleti yaki ya soda ene oba soda oba bya kyonna kati namwe abajja temugenda genda ngaloosa era mugenda ne kuleti ya soda ne mugamba bwe muti omuwala wamwe ffe abamuyina kakati ng'eki kino ffe abamuyina tubadde tusaba mutuwe ebbanga bweti mutuwa bintu tugenda kusasula bintu ki nti ente 2 oba 5 oba 6 okusinziira mutuwe obudde tugenda kujja tukole ki tweyanjule ng'ogenda obeera n'omuntu wo mpaka we mulifuna singa baali babuuza abantu ensi gy'oyagala okuzaalibwamu kuba ensi gye nnalyagadde ozaalibwamu India omanyi lwaki abakazi be banjula abasajja era nze mbeera baffe mu kisenge omusajja akutuka mu kisenge oba oli awo nga loleyo ebintu oyingiddewo kyandibadde nga kirungi sisobola kulimba ekintu ekyo kiba kikwesa ekitiibwa w'omusikazi ate nawe kenyini kikwesa ekitiibwa togendagala na bintu bingi bano basenga simanyi bakojja nedda twaye obuntu obutonotono nga 4-5 mugabe mugeze kulaba tukyalako bukyazi ewaka omwana wabagenda ogenda gwe nebbaawo ogambe abewako bagambe nomukwano gwange aze ebbala wako tujja kujjayo officially bbaawo iye naye tetundafuna sente abadde aze babuuzaako temusula nayo nkuwulira amazima ensi bwe yatuuka ensi abantu tebakyayagala kwemenya nze kusinga kati kugenda ensi bwegenda etambula abasajja bawalaba nga talina bulungi ssente omanyi kyakola akola okukyatanga amaanyi ye mu bwongo kyobamu nti sigenda kudda ebifaananyi bwali bulungi nnyo kati bwe kibassa ekyo omukazi manyi kati ennaku nga abakazi sebo bafuna okusinga abasajja omukazi naga nti bawange omanyi nti gwe mwami nti naye tuswala tugenda oyanjule ewaka nti mbangi mukyala sente ntofaayo kwadde $2,000 ziri infact ayina n'obutazimuwa ne bakola bonna budget ne bamanya bigenda kugula sente meka ne babigula just ne bakola meeting zakwekwata kwalako okwanjula abasajja omuwala balina otegeka omusajja najjavuza ewaabwe w'omuwala bakola bwe bati bwe muba mugenzi okukyala bayinza obabuuza muddaddi okwanjula bwe muba mugenda okudda okwanjula baba bawandiikira ebbaluwa ne babagamba ffe okusinziira ku nsawo yaffe bwezitowa tujja kusobola okuliisa abagenyi ababasaidiya mu abako 100 kati gwe omusajja n'okuba tooki mu mikwano gyo gy'olina bwolaba ng'olina abantu bangi n'obagamba nedda mugenda kusobola kuliisa abantu 50 nti mwongereka abantu 100 ngenda kujja n'abantu 100 kati bwe bamala okumanya ekyo ate baba bategeka entebe abagenyi bwe balatula bateekamu excess ya ntebe ngaago whereby bwe mubaamu excess egiseemu tebasigala nga bayimiridde buyimirizi bababala muyingira bababala baba baabaza entebe si bantu anti ngamba babala ntebe era bwe bamala nti mugenda kujja abantu
150 yateekeko obutebe 107 ne mubutuulako ne buggwawo bamanya nno bano basukka mu 107 ne baleeta obulala naye mba mubakozeseza bya nti olwo n'empombo ze baba bazibaze naye ze bayita empombo Julia naye njagala nagiryako lumu naye mulya wano weeruliwa wano tebalulina mbuno tebafumba lulumbu naye eri gye luli manyi we luli awo era Kisaasi naye kati yadulyayo lumu naliryako lumu nga mpula luwooma naye kuba lesatu gye nalira kyaka yali temanyi dufumba kagambeyo naye kirala olaba kati ensi gyetambula eraga sooka abakazi sijja kisa ku basajja okumanya ku bakazi abasajja tebakyayagala kuwasa omuzadde tebakyayagala kuba nze nina omuzadde w'omwana omuwala okuwulira obuwulizi nti omuwala wange alina omusajja gwafumbira oba gwe yafumbirwa wadde tebannaba kujja omuzadde nno ekyo kimumala omuzadde ayagala ennyo ebintu ekyokuba mugendeyo mugambeko heero nemba temugenze kasi omuzadde awulira nti muli bulungi omuzadde kyafa olina omwana we tomukuba tomuyisa bubi bw'amala emyezi ena nga talabye ku maama oba ku taata we wajja mu maaso ga mamwe teyenyamiraga omwana wange ngaakoze nnyo ngaalabika bubi kitegeera kati bino ebirala byeyongerako bweyongera ki muntu wabeera mufumbo abeera akoze bw'ava mu bufumbo n'agejja kisinziira si buli mufumbo nti mukovu mulimu obufumbo nga temuliimu mirembe kitovaayo anti mulimu n'oli nga ayagala kitiibwa kya bufumbo oluganda nga tonnabasembayo naye kosi kambozi yaffe eno nalera yakugamba nti omanyi obaziika akaana akato nga kafudde mutaka eyo kabeera kakula Roni jangu ojjayo kamera natandika okunnimba kano ke kagenda okusembayo ewaffe eyo 2000 wafaya anti okunyumiza akaana kafa mu 2000 ne bakaziika kafiira awo mulago Roni ulira omusajja bwali mukunnimba bakaziika mu 10 kati mu 2020 bwe bakaziika ekibanja banyinikyo ne bakitunda kati yagula omanyi bye ebyokusengula amalaalo sibimanyi kati bba abatulaba babimanyi ne baleeta sanduuka ey'omwana omuto basengule amalaalo g'omwana bagenda okugasima bwe bati omwana yakula ng'alina n'ebirevu omwali mutaka mulamu ng'alina ebirevu era ne baleeta sanduuka y'omusajja omukulu